This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mpadde ka interview kalungi mama Black Amani wenno linga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bamujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basanga wano anaali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku $2.2 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka y'osigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe esente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyefu ala bora babaddi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista B.Bashm detergent waliwo wanagambye emboola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Nina interview gye ŋŋendamu wano ne mwami Lwasa kangimalirize nkukubire. Kale. Oyo nno sendi omumanyi. Sendi. Eddi sendi.
Tomumanyi. Erinnya sipya mu matu gange. Erinnya sipya naye ng'oli otya mwami Lwasa? How are you? Senyiga nnuma tonkwatanako. Ese senyiga allergy. Ate kati allergy ekuluma ate kati wuuyo ya. Ekifaananyi kyandikiro bannaye. Oyo si mutabani wo. Ono tomumanyi mu nnyumba yo. Simumanyi wa. Kati ekifaananyi kyatuuse kityawo. Ya mukadde. Ekifaananyi kyatuuse kityawo. Simanyi soko mujje obuleete wano. Oba mutabani wo. Leeta tulabe. Bano ab'emizannyo zaaliwo yakirabiddewo. Baadde bakozesa nnyumba yo. Kwata kiteeke eyo. Mbadde ntidde ne nga Lwasa abantu omuntu asobola n'abafirimu bakyajja wano. Abafirimu bakyajja sibagobanga. Naye baagala babeerewo kubanga olw'embeera nga mpubadde ne bajja ne ba. Kati watandise okuwuubaala. Naye omulabi omugole. Omugole omulaba. Kasitaafu kamidde ng'akubuuza. Munaye kafukamira. Olowooza tekagende. Okugenda wa? Embolo nga tekyakola. Embolo bagiroga. Lwasa sebo tuli mu kamera. Tubeere bakkakkamu. Mpebudde bannange. Kakkana mwami Lwasa. Kati gwe tokyakola bulungi. Kyakola bulungi. Nagamba singa bandoga kusookera ddala singa siri bulungi. Ate nandibadde mbonaabona na byaki by'abakazi. Kwegamba obadde ng'olina ekikuwagaba ekiti ng'owulira kikusunda. Nga kinsunda te nga kyatabuse. Kitawukeera ekyo neefunda bweti. Oba ye yakuttemu yennyini. Ati omukyala. Abyagala nnyo bambi. Abyagala nnyo n'ebyalemye. Abyagala nnyo. Nga biveeko ndekanze. Kati nkola ki wano nti ate naye nkola ki? Nze nnemye nkola etya? Naye Lwasa atalina maanyi ga kisajja ng'ogenda tuluma. Nyambaluma naye simanyi. Oba bijjanjaba batya simanyi naye nga. Kati kyogamba ani bonna obadde nga kw'oligino. Nga ndi muka. Wala ka ejo kajja nga ndi kw'oligino nnyo naye nga kafu. Tawanya bunene bukyaleke basi. Ndi wamutawaana nnyo. Omwaka ngugutandikidde mu giya Mr. Lwasa. Ate mu giya mu nnaku. Naye nina obulwadde. Nina obulwadde bwa sukaali. Kireka ndowooza. Olina sukaali? Bugenze wala kati. Bukuze. Bampima gaali 23. Ng'owa bulijjo alina kuba ku mmeka? Ku 6, 7. 23 ekitegeeza oba ogenze wala. Waba aba ali nnoma alina kuba ku 6, 7. Naye kati olaba ky'olina okukola. Olina otandika exercise ziri zennyini. Nze nina muganda nga alina sukaali naye sukaali bakugamba olina ossala omubiri. Okitegeera kati nako kye nali nkugamba nti gwe wano w'oyina bw'okeera ku makya wano n'okkirira akasozi ako wakali awali akapande Lwasa Drive n'okambuka emirundi 10 buli lunaku. 10? Yes. Obwagala kunzita teri kirala. Bwagala kunzita. Ate bw'otaakikole togenda kusobola. Emirundi 10 oyambuka kati ekirungi ekiriwo kiriba ekiti. Bw'oba okkirira oba then bw'oba oyambuka lw'okozesa amaanyi amangi. Wandiga nti emirundi 2. Ebiri. Okay, mu kutandika sooka n'ebiri. Oluvannyuma lw'omwezi naye ky'olina kikola buli lunaku.
obeere ng'ova wano n'okkirira wansi wano waliwo like half a kilometer sikyo okkirira wansi mita 5 n'oyambuka eyo kilomita n'okkirira n'oyambuka n'osooka n'okomaawo kati omwezi we guggwerako ojja genera ng'osobola okukakkirira emirundi emirundi 3 n'oyambuka 3 emyezi 3 ginaagenda okuggwako ng'osobola okukakkirira 5 n'okambuka 5 okitegedde naye sukaali aluma olina omwegendereza ekizibu kyange sukaali alumira ddala bedi ya dokita bukugu yali bweru eyo kati ali wano bamuyita dokita Silver awadde akutteko bulungi nnyo era kati ebyo byogamba ebyo byonna ebikutuuseeko yo sukaali atwala amaanyi g'ekisajja kituufu kati tokyalina Mulwadde yadde naye Lwasa ogenda kunnuma bwebiri yadde kati omwana akunyenyanyenya n'akunyenyanyenya ati nga teri kijja abuga biveeko nafa ndeka wallahi genda kuluma nnyo kigenda kunnuma bw'obadde musajja wange ebintu ebyo bibadde bikutambuliza obulamu andi kati awo stress zolekera okutta sijja egiri emyaka gye watugamba egibulayo 6 inaatera olwo otandise oweta ekkoona musajja gwe kati abaana basatu be wagamba sikyabawezezza nti nalwadde kati naye ajja sigalawo ajja gguma kuba kyemmanyi kyakwagalako kisukka ekyo ate kati Lwasa oli myaka 5 ate emyaka 5 era ebyo byetusuubira kati nawezza 5 olina 5 ku Krismasi bakuzaala Krismasi ye bannaayo happy birthday bambi nabadde wano n'abantu basanyufu nnyo peza 5 bakoledde pate nga tebamanyi kizibu kyennina negala bazirembwa zikusanyukirako naye tezimanyi kizibu ky'olina negala bazirembwa kale zisanyuka biki kati naye nga oyo alagi ate musala mugunayako nayakulanga ndi omusala nga gwasa ate kati weekubye n'obuwoowo ate omanyi bano abakazi betufuna abapya ayagala obunye bulungi kati ebijja ebiwo n'abikkuba n'owuli obuzibu naye ng'olina okkeekuba towoowo wange bwa bbeeyi buli strong Seka Kasumba yatugamba obwo obuwoowo buli strong bwe bwa layisi akawoowo kalina kuwunyako wano bwoti nga naye wenyini bw'okeekuba tokawulira yagamba obuwoowo obubeera bwa ssente nti ani ababuulira okitegedde ani ababuulira kamuleke saagala olinyirire seeka wange omanyi gwe bakuyita nkiwuliddeko n'otandika kati yavaawo oyo yazaalibwawo wano mu kibuga ani akulimba kati olaba ewange wali Masaka okutuuka mboyo gyazaalibwa olijja n'ogenda eyo munda eyo evira Maria omumanyi mukyalo eyo omumanyi ogambye erinnya ki Seeka Kasumba bade gagasumba bade ompulire simumanyi oyo Kasumba Gashumba y'omumanyi lwaki mumanyi gweviira tulina nabavandimwe festival ku Saturday tubyatamu ebyo anti bali abaana bwewali benakola ki wali ogamba bw'oyagala gye bali abavandimwe kalo kabbala kaiza ogumira ebirwadde byange yagenda okuguma bambi naye bagambe bajja kuzijanja bajja kuddawo
naye ekyande kimutwala tukalinde mukatono yera kulamuka tukole biri ebyasooka ekitegeeza wano mu kusooka wali mukambwe nnyo yasiima yasiima naye maama ebintu byatabusa omulundi gumu kakati toyina ssente gwe mwavu gwe munaku kati gwe atalina maanyi ga kisajja kati mu nsi okyayagalamu ki nfe nkole ki waki todde e Masaka Masaka tinaye eriyo abakazi munange nali gamba nti omuntu bwazimba ennyumba agimala aleeta omukyala n'amuteekamu butereevu naye kibi kitegedde kati ate kati mmere eno gyendimu nandiba natezirugere Masaka naye nateeka omukyala wulwofu okitegedde bulungi nkitegedde nkifunye kika naye kati lya ku butula bagamba obutula ebintu ebyo ebikaawakaawa naate kati tokyanywa mwenge naye ate ngozzeemu n'ogejja esaati omupeesa kati gweolina okuwa respect gakukwatiridde bukwatirizi nooza olaba essaawa yonna naye mmere kati omukyala we yali mu ffumbe ali mu tutegeka ndowooza olya n'ogweri ate sirya nnyo nze buli wembalaba n'omukyala mu vidiyo muba mulya munnaye ndowooza emmere yamukuba kuba buli wetufunako okulya konna tukalya gajjayo kamera ndowooza emmere yamusanyula mu bulamu bwe ensala esinga akwata vidiyo nga tulya kati Lwasa twakulaba nga bakusindikiriza bakugamba ita wano togenda kulaba mukulembeze ekintu ekyo Lwasa kyannoma nengamba Lwasa wange obadde ofunye omukisa ogula pulezidenti obuzibu bwali ki ekintu ekyo baddaye tekyetaaga tukiyumirako wano kuba kintu kibi nnyo nze okugaana ntuukire pulezidenti wange ate nga twakulaba wano NRM media bakukavalinze tuzze wano tuwadde n'ebipande by'omukulu toyogera ekizibu kyantuukako ekitabaganawo naye ndowooza kireka waliwo yali abipanze ku bannamasaka omanyi bannamasaka babi nnyo oyambadde bwati temukkiriza kusabira pulezidenti oli asobola kikola bannamasaka babi be batyo wallahi teyawulira dde eddoboozi lyange obaddaza gwaki sigumanyi obanga sente zo zafuluma nga baazirya simanyire nabyo bimanye bibaawo ne biggwa bwe ziba zafuluma ne bazirya nakyo nandikitegedde naye nze nali setinze ebibuuzo byange nga bina byagala obubuuza omukulembeze sayina mutawaana naye kati nkwata bulungi nina abankubidde pulezidenti ndowooza alina okukola podcast wiikendi eno wiikendi eno nga bbiri zinabawumeka nga bbiri egenda kubeera Thursday kandabe wano nga bbiri zigenda kubeera Friday nga bbiri jja kulemerako mulabe wa gyagenda okubeera na gyagenda okubeera baŋŋambye president ayagala kukola podcast bye bino nga bye tuliko naye kajjukira ye atuula eno aba mu interview era ne baŋŋamba nti twagala Kasuku Live ejje kati tukyali mu nteeseganya onookolera mmeka kuba njagala be bampaayo enkalu Kasuku Live era ebeere nayo live ku olwo mutyaba ŋŋenda naye kati tukyali mu nteeseganya tulabe
kati wandike ebbaluwa gimpe betuba tukanyiza nawandika n'ebibaluwa byantama gwe gimpe nze ngenda gimuwa nze nja gimuwa bwe bamutuuseeko yakuwandikirayo ebbaluwa emu gwe gikuwe n'ebyantama dda taata simanyi kye nakola pulezidenti naye tanjagalira ddala takwagala gwe nze ate kadiŋŋamba nti kuba yandamaga bangoba teyandamolowooza sirowooza nti yakulaba naye yakumanyi nalimanyi teyandaba naye omuntu oyinza omubuuza emirundi kanabe emirundi 6 nabaga takumanyi buli womubuuza omweyanja oli ati ze Lwasa ebyo go bimanyi ze Lwasa awo yali jambuza mudaali awo iyo mudaali ki ogwo gwe wafuna mudaali ki giina emidaali gyange nalaba bakuwa omudaali so Lwasa oli w'amaanyi naye maama jjabo ebyana byagaana bakufuula ow'ebigere Lwasa ekyetwa omutyaba akanda okukateekeyo nga betunyumya abantu balabe Lwasa we yafuulibwa ekiyenje neŋŋamba oba baali baagala kufuuyira dduumu tokiwavu yenje baaba mbeera njala nkipikemukko nkiwa omuliro kale naye nga bambi bampisa bubi naye baŋŋamba waliwo yaŋŋamba bano bembeera nabo mu inbox wano oli yaŋŋamba olabe sipiika gwe bakwasa ensonga za Buganda wano kati nemulugunya naye olaba kyewunyisa nze bali bampita musajja wa Museveni muntu wa Museveni okuba nava mu magye naye ate ekyakolewa wali sakitegeera nebangobaga omusirusiru gavanga simulabye ekintu ekyo kyannuma kati ate ekyo kiraga kyekyalinyisa ne sukaaliwo okutuuka wano wooli kati olaba omukulembeze tumulabye sukaaliwo alinnye amaanyi gekisajja mmye ekintu ekyo kati ndowooza okiraba si kirungi abatanzise oyo oba owedde kaba kaweddemu dda kati ani yali akulwana abasirikale abo natoka abasirikale bakolera ku order nozaaliwo yabatuma temulaba oba era sooka okwogera ku bankolako interview tejogera ebigambo tebyali bibijjo nayogera bituufu oba byabanyiiza nebagatajja mulaba olina bye wayogera kweno interview yali ku NRM media ng'abikaawu wayogera ebikaawa tebyakaawa nnyo wayogera mazima naye munnange pulezidenti saamutuukako Lwasa baakubonereza yeeyo gye wampeereza eyo interview nagiraba naye nga temuli mu kintu kyali kitiisa nnyo tekyali tekitiisa naye munnange ebintu bwe bityo byagenda byatambula bubi nnyo kati awo n'ojjayo lo wabyesonyiwa omusirikale ajjayo lo asala balala kati oli mu kunoonya malala gagaana asala balala omusirikale apoowa tapoowa obaaba kintu ekyo nakiraba negamba nali mmanyi Lwasa tutuuse wetufunira jjukira etwasemba obba wano noŋŋa nti bwetufuna nkuwaayokko si kinene nnyo naye nja kuwaayo katonda ono w'obuyiiza tugenda okukwata eddene kumbe yagaana era nezijjamu suuti yange pozi wali mu suuti nali mu suuti bayambala t-shirt ya NRM era nalina essaati munda nga ya NRM baabi
Ebintu si byangu. Ne bantayiza. Eh? Bantayiza buli ngeri yonna. Oyo muzeeyise bubi, bw'oyogera naye akuwuliriza ekintu nakiwa obudde. Talijja mugamba ebigambo bye nga 3 abitegeere. Ate osanga yandibikoleddeko awo. Oya akwasa omuntu. Nti oyo naye ti ne luli yakukwasa omona. Yakwasa mufu. Yakwasa mufu oyo omulayi. Muna yali mufu. Naliganga yamukolayo ekintu. Anyway, naye kati ebbaluwa gimpe. Singa nkutula ne bano, nze ngenda nayo. Ekituufu. Nenjikuteerayo. Kituufu. Ne bengiteeka buteesa awo. Kituufu. Nze ne nvaawo. Kituufu. Ebbaluwa ngenda gikuwa. Banaye kati ninamu nange oluseke lwange lwempagadde. Oluwagadde otya? Mukulu singa tumala interview nangani, Mr. Kasuku, please come. Mugamba, why? Nkolaako bwoti. Muzeeyi tebamusalira. Zaagala zakuwa. Naye tagaba ntono. Nze bwe mba namutuukako kasita kuba wano protocol bweri bayinza obbaga nti mumaze interview mutambule mugende. Kasita mpita nti Mr. Kasuku, can I have a word with you? Agala kuwogerako. Nange nga munnyonnyola nti munnaye twagala kugwa mu byana. Kakubuuze. Okitegedde? Uli kati banoteekako ssente zange. Alo? Bageze kuterako ssente, omwana akeerewa nnyo ono. Tambula mpola lidako. Owulidde? Ndowooza okitegedde. Ekyo kyokka. Nga munnyonnyola nti owaayi omwaka tugugenda oba tuguyingidde oba tuguvaamu naye olinawo embeera gy'oyinza otuteerawo. Tugwe mu byana. Olwasa n'aba mpise wabi. Ojja kuba toyise wabi kubanga yasembayo. Butereevu kuba siina kizimba kye ŋŋenda mugamba. Ate simanyi ebibiina by'aba YouTuber, simanyi ebibiina by'abannamawulire, byonna yina babimutwalidde. Buli kiba kimutwalira. Tibenneeyogerako ne banjokyayo ezange mba mubi. Toba bubi. Abantu mbayiseeko nnyo Lwasa. Sibayiseeko. Kati Lwasa nga tuwunzika omwaka guli 2025 ogulabye otya? Gwe tukyali mu ssebo. Guguyisiza gutya? Gupisiza bubi. Gwe guno omwaka togutegeera. Gupisiza bubi nnyo. Gudaze ti omuntu asobola okugwa. Asobola okugwa. Sente zaye zifudde nnyingi nnyo ate nga zifiira kubukubu. Kale simanyi. Guno omwaka bambi togutegedde. Oleetedde abantu. Tujja nywera ku amatafaayi. Mutyaba gwetandika. Guno omwaka otegedde nti ssente ziyinza okuggwako. Kabisa. Ssente zikuweddeko omwaka guno Lwasa? Zigenze ziweddewo. Sikyalina zakulya bulamu. Tokyalina na zakulya bulamu? Okitegeera? Ssente ziweddewo. Ne bwe ziggwawo zizza kiba kizibu. Okuzikomyawo kizibuwala. Era omuntu era yabaddeko ne ssente obusaasiranga nnyo nga ziweddewo. Ziweddewo kituufu. Ate tabanga nazo yaba free. Anti abeera yamanyiira ennaku. Full swing bw'atyo bw'abeera. Nezaggwawo ne zinsomera. Zaggwawo.
Guno omwaka tugukunyumiddeeko badde. Yadde akatono. Yadde akaki? Akatono. Oba bikolimo by'abakazi bano ng'ogenza okyusa. Ate ebikazi bikolimo byandibadde byebaza bwebaza. Boy. Abakazi bali toboogera nako kubanga kati gambe mukazi ki bwogereko. Gambe mukazi ki kati ataafunamu. Lwaki Joyce akuyiikako bw'atyo? Simanyi. Lwaki oyiwamu mungi bw'otyo? Saabimanyiira. Saabimanyiira bantera mu muteezi. Kati ate waki tolinze ne bakuteeramu? Gati baali boolaba wona. Omukyala. Omukyala yazze eri akola bitayagala kuyingira mu kamera. Ate kati gw'ondaga. Wandingambye ne nkuyiramu. Omukulu waabo. Kozi oli mukulu wa bannamawulire. Vaako siza kuyingirira. Naye muleete caayi. Joyce naye omuwuuta. Tolabaga nti bizze bulungi z'okuwuuta Joyce. That's so ill. Enjogoze nnyo ekitegeeza. No, it's ill. Twaneeri. Ati ssebo pulezidenti bwentyo bwe saabulaba. Bannaye tetwavuddeyo. Gwe simanyi sukaali akutuuse ku bwongo. Era twamaze emboozi ya pulezidenti. Ennuma buli balekisita kiikanda ddala ng'apulira bubi. No, owulira ng'oyisiddwa bubi. Pulira twagimaze bubi nga sijjojjodde bantu. Ebyantuukako. Abaana ne bagaanira ddala. Ate nalina omukyala ye ne bamuleka n'agenda n'amulaba. Mukyala oli owe Masaka? Nalina omukyala gwe nagenda naye okulaba pulezidenti ye bamuleka n'agenda n'akuba naye n'ekifaananyi. Bwe ne bakugaana. Ne bagaana. Lwasa wali wakulwanisa. Wali wakulwanisa. Omukyala ne bamuleka yagenda. Kati ye omukyala gwe wali omututteko. Omukyala naye nali mmanyi nti osanga musinga amaanyi bamuleka n'agenda wali. N'agenda n'abuuza omukulembeze. Lwasa ekifaananyi. Kakati ate leka nkubuulire. Nosonyiwa kateeka ku lukalappa lwange luno nkulage kati waliwo. Naye simu olwana nayo kiki? Ng'ekaddiye mangu n'akaveera okisuulawo nsuule bw'otyo. Ate kakati erina mugaso ki? Kakati banenya nkulaga ekifaananyi kyange kulaga omuntu eyajja n'akyenyigamu. Ng'oli ne pulezidenti? Ate mugambe nti wamulaba wano? Eyo gwasooka Erwego. Teka bana abantu abasindika ebintu bifaananyi ne bisigalamu. Sindika eby'ekisengo ne bisigalamu. Ndowooza by'oyagala olaba. Essimu ogiwa omuntu obuvunanyizibwa. Kanso. Olinamu ku bifaananyi by'amabeere. Vaako teka n'okoteka. Anti ogambye eby'ekisengo leka ndawobamu ebiri. Biri muno bijjudde. Nzanyiramu ndabe. Oyo omwana yakaaba. Gina. Kati ekyo kikyo. Njagala akulaga ekifaananyi. Oyo si pono. Kwegenda okujejjolera alwa. Olaba pono. Olaba pono.
Pono. Oyo si pono. Wakiba kuweereza ebyo ebifaananyi. Wakiba kuwa kitiibwa. Basiru. Ate bigana okuva obusibu ne bw'osangula. Mubisangulamu. Waapi bigana. Oba naawe byoyagala olaba. Naye nagira nange nembirabako. Gandi omu. Ganda atera okuba atiraba. Olaba. Oh. Essimu onyegaana tisiiyo. Kati ekifaananyi ky'amagezi kyennoonya n'okinoonya ne kikuula ng'olaba bino. Lwasa noonya ekifaananyi lekerawo kundaga ebyo ebintu. Ngenda kukinoonya Akatidde abamanyi ogazizza ku biri ebintu. Kimu biri bondaga ebintu. Tunoonya ekifaananyi. Vamu ebintu by'olimu. Ebintu bikusobera. Abula essimu ya Lwasa bannaye. Akafaananyi. Ogaye ebirabo ogenda kwebaka. Ebifaananyi byonna by'olina byaki? Olina gurupu ng'ebyo bibaweereza. Olina gurupu gy'olimu ng'ebyo bibaweereza. Gurupu nnyingi ziri muno zaava okusindika ebyamagezi. Tezifiira ku bantu. Kifaananyi kino. Mabeere gali muno bannange. Amabeere galinga amabeere bannange. Kitalo. Kati ekifaananyi bye kiba kikola ennyo laba tubiveeko tugende kukiddako. Kakunjijula akantu kano okategeere. Kati Museveni bwe yampita bw'ati. Nejijja ne maakinga gyali. Ogera okuleba eriyo omuntu addiko. Tegamba olalagawa. Kati soka guno omulundi. Edda. Lweyajja erwego. Kati kyobadde ogezaako kundaga. Ti omusajja yajja era n'ayimirira wamu ne pulezidenti. N'akubeera ku gaadi baati. Olwo ndowooza alinda okuwulira ky'onooyogera. Naye alina ebizibu bye. Yeefuna nti azze naawe. Owemula. Nkitegedde. Ye ebizibu babimala. Babimala ebibye. Ebyo tebabimalanga. Byange tebabimalanga. Bambi Lwasa. Kati ogenda kolo enefozi ogambye mbu ow'amagye ye tajjaayo lo. So w'amagye tabivaako. Okyabiriko. Baba. Gwe lindako. Mbe mukkakkamu. Ne waki tebakuwayo ekifo? Saagala kifo naawe. Oyagala nkalu? Kifo kyagaza ki ekifo? Anti oyagala nkalu? Bakuba enkalu. Ekyo kive mu ddiiro. Bazikukwange tugende kukiddako. Wabi? Si bweno. Kiki? Kifaananyi kyeganya okuleeta. Yakuleetya. Tuluddewo jjaawo. Jala tuveewo naye. Kifaananyi kibuze. Bambi. Naye tugenda kukusabira kati omwaka ogujja ogambye guno gukubeeredde muzibu nnyo. Muzibu nnyo. Oweddemu. Oyabise. Okwabikako ejjirigiri. Lwasa kiki kye tuliko?
onoonya ekifaananyi ate nosoka noonyiga mu vidiyo bunyumiramu ate kati lwasa ebintu byekisiro bikunyumira bunyumira nze obagwe tebukunyumira gwomanyi olaba pono yakunyumira bw'atyo ogambye obulaba ogenda kwebaka bulaba ogenda kwebaka tebulaba kati n'ofunamu ki obulaba manyi omubwera bisago omukazi ali awo oba kyebamusaba olwo ebyo byenjagala bulaba omukazi ali awo tayomba ate ayomba kitegeeza omusajja byayagala n'abikola waba mundu abikola naye waliwo embulaga ebizibu nga onna naye tajja mubisogo naye embulaga bimulaga okimanyi tuli ku kamera ate kati bategedde biki ekifaananyi kireke kikubuze erisimu yafa ate yafa etya gwe atamanyi kifaananyi kyonoonya nawe kiri kiraba lwasaka kamere kanaakumala kamazisi sibiryangako bino eno spaghetti bolognese yeye mulimu minced meat kikyo lwasa lwe luno olubuto naye mutuyambireko olubuto ate lweyongedde kati talina lwa bbiya alina lwa mmere makindi amwonoonye okiwulidde lwasa ndowooza olaba amakuroni gagano wano mulimu minced meat tugenda atolya gano madamu ekifaananyi si kikusindikirangako lwasa tonyiga kifaananyi ekyo alina ekifaananyi ng'agenda omumiitingi omukulembeze we tonyiga ebifaananyi ebyo tobiddamu waliwo kano okalabika galegade olabye gwe okalabaako gwolabye ebifaananyi agambye kaakakuwe kati that's ill so ill tokikola kati lwasa kyemanya okubuuza kati omwaka ogujja olina nteekateeka ki pulaani ye eri ki kuba guno guganye ogujja obala kugukwata otya na factory yinjala okugulawo wabula bannange nze ontamye gwatayira ekikubi factory ogenda giguzaawo osooka kwagala kintu katonafuna sente owulya gwe gwetona kyomanyi ng'osooka kwagala kintu nga tonafuna sente sakyo bw'okyagala n'ozinoonya naye kasita ekirungi olina akufumbira luli twajjanga wano nga ne kyayi tetumunywa naye kimu bibiri wuuno juyisa agenda amakuroni gaagano gazze okitegeera tulinawo tusobola otutomera lwakuba nze nasiibye kyala agenda wasiibye nasiibye manyi omwaka bwe gwago gwako ennaku 2 ezisembayo nzisiiba kati olwaire mmekera z'omwezi 3 wasiibye olwaleero ogenda kusiiba n'ekya ngenda siiba kati lwaki obikkiriza ebyo ate atusaavinze kati oyagala mbigaane naye osobola obbirya n'omala n'obyeyongeza vaako naye gweoyagala nnyo okugira booti naye gwe Lwasa omanyi ti ono omwana naashigulowa amaanyi nange namusanga akitegedde w'amaanyi wamuwasa okitegedde kati tujja wano sewo netufuna ketulya naye nenyumba kati ogira byonna eri organized entebe baazizaawo bwe zirina okubeera enfuufu bagenze bagikubako yonna eweddeko
Lwaso wafulira walonda ekyapa mmanya go Lwasa ye nakula wamusanga mu luseke nyamunyamu nga yanyumiddwa ekyennyanja kyo wakifuna n'okirya ne tukuyitayo kuba rapu ne naviyo nekuba rapu kati gwolaba wakuba rapu awo bwe yayogera obogezi ti tebafa essanyu abantu abantu bafa essanyu naddamu olaba ate Makono akugjako interview akubuuza ebitakwatagana nze nyinza okuwa Makono interview nali muvuma ndowooza obudde bwali buzibye wali okooye naye mwanyuma nakugamba tojja yingira nga tolina nashigulo era ye yasooka okujja kasita yatuuka ne ŋŋamba kiwedde kyahwa nava nno Masaka kyotera ng'ozze ku sheeyo nga nze ku sheeyo yaleeta Lwasa onjagadde nnyo kati awo nzikiriza Lwasa oli muntu wange kyusa bukyusa kwata tinywako kano nze obutunda bwaffe tuzize muti abawuli ali anywa nasiibye alize nsolozira ebyokulya wali okirabyeko naye wabula tuzira ate olumu ojjalabye mu kaveera ndowooza okitegedde toli muntu gwe bwe tuba tunakeerewa ojjalabye mu kaveera neze nabyo nembirya nakukakasa gwe so bannaffe omwaka gwego Lwasa atugambye omwaka tegumubeeredde mulungi sente zimuweddeko omwaka guno naddira ddala mu kyalo wano ebulaga wano bayitawo bulaga bulaga naddira ddala wano ebulaga naye ekirungi kyafunye omwaka guno Lwasa afunye ekyana ekimwagala ebyaddala kibebi kye kinashigulo bwekinate kirinze talina gyalagana nashigulo mami omuyita mami sooka ojje bambi mami ajje era nze nagambye nalayira ne ŋŋamba amuyingira misana ku lulwo omuyingira misana nze ndi tiimu Lwasa kasita wabawo amuyingira nga muyingira kati waga nti kati takyali wano era nsigala ndi tiimu Lwasa naye talina gyalaga oyo omwana atuwadde n'emmere gwe wali okirabyeko wano tuwadde tujja ano ng'otuuza na mu lubalaza naga nti nedda mutuule munda layiti ejjabba ensoma by'amawulire layiti ejja bamala omwana oyo ati balonda ebyapa mu mannya gaabwe naye walonda ekyapa mu mannya go so wano Lwasa ye dadi nashigulo ye mami bwe mweyita mami mudagamba dadi engamba esajja ekkulu naye nga akaana kanavaayoko kira tubenakaana kabituyita atuweeyaka owulidde dadi kyagambye nti muweeyo akaana akanamuyita dadi ebyaddala abuuziza nti kikyasoboka nebituufu oyo tali aleeta wano nsale biwero teke wano oyo tali ono anti mbadde nkuyita nga njagala okakasa dadi nti togenda mmulekawo kuba yatandise dde okweraliikirira mbadde saagala tukuwalana ennaashi owulidde kyagamba agambye mbwakoyo kwejjanja waliwo ayagala amaka gano ani ayagala amaka gano lwaki yali gatagatwala okusooka anti mukakase nti yaliwo teri yaliwo ekintu yakikutte oyo gwati amutiira bwereere agambye akoyo okwejjanjaba ndowooza bamukwatamu be bamuta kyeki kyenagambye oba bakutte omukwasi
nga baagala embeera eweererwe ekyo byagende kuba Lwasa sobola kukkiriza kintu nti tolina maanyi ga kisajja kisoboka nkugambye tebuli kantu empute kati ne ku makya wano era oli ekiki kazakaya kweyambula neyeetiisula neyepiisula neyekunamyekunamyewo ano baka baaba obambi naye katukusabire nsabire bana soka weebaza abantu abatulabye omwaka mulamba mwebale nnyo bannaye abatulabye omwaka mulamba naye mutwagadde kubanga bwe nagenda ebweru abantu basanyufu oyo mwe munne wa Kasuku Kasuku omuleseewo nenga banayitambula naawe yawe baga nti kiri kyasigala eri munankani nange wengenda ebambuuza ne nga ate Lwasa ezitambula ziyina alinga ya kkanisa kyogereko okitegeera oli busiru nnyo naye bagamba alinga ya kkanisa ali awo bw'atyo kale ndowooza tukatugende kale katugende nina okusanga ate abantu abalala tulina okukola nabo interview ndowooza leero obudde mbukedde nande nkugambye 6 ntuuse 4 naye ye mutyaba bwe tunaaba nga eno yenkola egenda obba wano tajja kuvawo essowaani agimazeewo emmere agitadde wali naye kati kyekirungi ekiriwo kati olina omukyala akulabirira era nze nashibulo siina kyemmwogerako kibi wava mu lubuto lwa bbiya n'ofuna olw'emmere olw'emmere lwero olutuufu lwolina okuba nalwo okitegedde olwa bbiya lwaba lutya lwagenda ne exercise zitandike kati n'engoye kati otandika okugula ezikutuuka kuba ate mutalunga nga yaŋŋamba buli lwenkola buli lutu gyenkola nga mpe emitwalo 10 tokolangayo n'emu sikolangayo n'emu kati ogenda kubawo erekodinga ka vidiyo gyekufuna ndikodinga okkirire oyambuke 10 lyo likwate naye Lwasa abantu bakwagala exercise zitandika obeerewo ng'oli mulamu then ekyokulala omwaka ogujja abantu Lwasa basaba tutandika okwogera ebizimba eggwanga naye nga bannaye mbabuulire ekintu ku zaala kikulu nze neebaza Mukama Katonda singa saazala singa nafa dda kubanga omwana ndabiridde omwana ndabiridde ggwe buli kimu akikukoledde omwana ndabiridde juzi nali e Dubai tikiti eyagimpa yali ayagala kunziba ne mubuuka ati agenda kunziba n'agitemako nemberawo nga sirina tikiti edda mbera bukubizi naga kiki tofaayo ninda katono kakana nga ali mugondi wano batunda tikiti sawa tukolere yaddi konze ekya etikiti nejja dakika eki n'olinnya nodda esasula emiliyoni oba 2.5 kwe kuzaala kwe kuzaala mwogera nakooyo kale ennaku ezo era nali ngenze Dubai nfuna omuntu era omukyamu nanyakulako pasipooti yange kate zisimanyi byakulwanira mu bantu watwala pasipooti yange ageze kunnumya saamunoonya
nekuba bukubi eno nampereza sente zantwala Abu Dhabi nengenda mu embase ne bampa ebiwandiiko ebinkomyawo kale mwewuunya omwana akoze ekintu ekitabanga nawo omwana mutuufu ajagadde yakulimu yakuyimirizaamu singa wayabuwala dda ekizibu kiba kyakagwawo ne wajja ekirala ne wajja ekirala byonna naabiyingiramu byonna naabimaliriza abimaliriza naye waweerera naweerera mu bulumi ate naweerera mu bulumi baaba ka TV bazirabako sizoni ezomu ndi bwe zaabulanga ka TV ngendalako n'otunda ate waawe nazikulanga waliwo omusajja amuyita Fred waawo mu tawuni awo Fred yagamba naye TV ezitawangala waka kiki konse munaye byansi naawe olifuna omuntu wo ng'omuli kumpi n'abiraba n'akubuuza bane natwalanga TV empya nga ntwala wa Fred ng'agula bambi kale katukusabira omwaka ogujja ebintu byeyongera otambula obulungi goli tukutadde Mr. Lwasa. Happy New Year. Kale, Happy New Year nawe. And happy birthday. Byonna weebale nnyo. Ne omanyi bwe baddamu happy birthday oli bagamba happy birthday. Nange nziramu happy birthday. Ng'omusiro. Mbuuza. Nsawo okubuuza baddamu batya. Thank you. Happy birthday. Thank you. Yes. Goli ku bikadde 56 years old. Sikuze okuze emyaka gyejo bwe bammaje bangenda kuwummula ye gwe nga wagawummula mangu munaye banzeyo nga ndi muto naye nga certificate yange bawandikako bigamba birungi byokka kale mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange